kati mbutongole wandikidde akakiiko k'eggwanga k'ebyokulonda ne kategeeza nti ekifo ky'omubaka wa paalamenti akiikirira Serere kikalu era kyetaaga kujjuzamu omubaka anakiikirira abantu beeyo. Ekifo kino kyasigala kikalu oluvannyuma lwe yali omubaka waayo Patrick Okabo okufiira mu kabenje ka mmotoka ne mukyala we ku luguudo oluva Embaala okudda e Kampala mu disitulikiti y'e Budaka nnaku ntono eziise. Ennyingo ey'ekinaana mu akatundu akookubiri ya ssemateeka w'eggwanga eragira paalamenti ng'eyita mukalani waayo okutegeeza akakiiko k'ebyokulonda mu buwandiike mu bbanga lya nnaku 10 zokka nti waliwo ekifo ekyetaaga okujjuza. Ssemateeka y'omu ennyingo y'emu yeeragira akakiiko k'ebyokulonda okuteekateeka okulonda okujjuza ekifo ekyo mu bbanga lya nnaku 6 zokka okuva paalamenti lwe beegitegeezezza. Kino nno kitegeeza nti okuva olunaku lw'eggulo paalamenti lwe yawandiikidde akakiiko k'ebyokulonda bwe katyo kalina ennaku 6 zokka okutegekeramu okulonda okw'okujjuza ekifo ky'omubaka wa paalamenti akiikirira Serere. Kisigadde eri akakiiko ako okufulumya enteekateeka. Kinajjukirwa nti mu kuziika omubaka Patrick Okabe Sabbiiti ewedde, amyuka sipiika Thomas Tayibwa yayanjula mutabani w'omugenzi Emmanuel Omoding eri abakungubazi n'abasaba bamukwatirwa akavansonyi bamusikize kitaawe. Mutabani w'omugenzi ono abadde abeera mu Amerika ebbanga erisinga obungi. Ekyababaka ne bannabyabufuzi naddala mu NRM okusikiza abaana baabwe kigenze ekifuuka kya lutentezi eyali omubaka wa paalamenti wa Omoro era sipiika wa paalamenti Jacob Olanya bwe yafa bamusikiza mutabani we Ojok Andrew Olanya so nga mu 2012 yali omubaka wa Wusuk Michael Oromite naye bwe yafa muwala we ow'emyaka 19 Proscovia Alengoti mu biseera ebyo gwe balonda okumuddira mu bigere. Ate Bukedea Ssente wa disitulikiti Moses Olemukan naye bwe yafudde abaayo bateesiteese kusimbawo muwala we Lois Akorir ow'emyaka 28 nti naye amuddire mu bigere. Ekitongole ekiddukanya ekiba Kampala ki KCCA kimenya emizigo egisukka mu 20 egibadde gizimbibwa mu Kampala wakati awatali kufuna lukusa lwonna kuva mu KCCA. Emizigo gy'amaduuka egimenyeddwa gibadde gizimbibwa mugagga mu Kampala Salongo Kirumira wakati wa Wilson Road ne William Street mu Kampala era kigambibwa nti wano wabaddewo ne konteyina yassibwawo mu bbenyu amateeka okumala omwaka mulamba. Omuloodi meya wa Kampala Salongo Ilyas Lukwago yeemulugunya ku nzimba y'ebizimbe etagoberera amateeka ereetedde mu ku bizimbe okwerindiggula ku ttaka. Hakim Kizza Sawula nga nno yavunaanyizibwa ku by'okuzimba mu Kampala n'olukiiko olukakasa pulaani z'ebizimbe agambye kino kikoleddwa okukomya effujjo erizo likolebwa abeeyita bannantagambwako mu Kampala. Ekizimbe ekyo baasooka ne bateekawo konteyina ne tubawooninga ne zimala omwaka mulamba n'okusoba kati akanyoomonyooma akangi yaggyewo konteyina ate n'atandika okuzimbawo emizigo egy'amaduuka 20. Olunaku olwaleero KCCA emizigo egyo gibadde bazimba nga gituuse ne call plate egimenyewo. Tuulya buulizi nti abadde abizimba ye kalungi naye ekyokuba n'erinnya oba ne ssente nnyingi tekijjaawo kibuga kubeera n'abakulembeze baakyo. Ekibuga kirina abakulembeze abakikulembera bakulembera Lord Mayor Salongo Ilyas Lukwago ne ba councillors ne ba mayors ku division n'abakulembeze abalala. Ekibuga kirina abakulembeze ku saidi y'abatekiniko abakulemberwa ED era obuvunaanyizibwa bw'abakulembeze abo ku saidi zombi bwe bw'okupulaningira ekibuga. Kiza Hakim era bw'ati akinogaanyiza nti ebikwekweto by'okumenya ebizimbe bitali mu mateeka bitandikidde ddala era kyakolebwa mu buli ggombolola ekola ekibuga Kampala. Kyokka n'alabula abaweereza mu KCCA abakolagana n'abagagga ne babajjamu akasente mu lukujjukujju nti nabo kaakubajjuutuka. Buli muntu yenna amanyi nti azimba mu Kampala ateekeddwa okuba ng'alina ebiwandiiko 3 mu mateeka. Ekiwandiiko ekisooka kye bayita development permit, ekiwandiiko ekyokubiri ye building permit eyeweebwa olukiiko lwa building committee lw'entuulako. Ekiwandiiko ekyokusatu omuntu ng'amaze okuzimba alina okufuna kye bayita occupation permit nga tumaze okwetegereza bye yasaba byazimbye. Ebiwandiiko ebyo ebisatu biba tebiri ku site sizamu ekiddako kijja kubeera kirala. Bw'aba alina baakolagana nabo ajje mu ofiisi zaffe. Ffenna tulina ofiisi nange nyina ofiisi eri A4104. Ebbugumu lyeyongedde mu lubiri lwa Kabaka Mengo wakati mu kulindirira enkuuka ya Kyabba Savimba ebulako essaawa obusaawa. Siteegi amakula n'ebyuma ebigenda okusindogoma mu nkuuka Vimba bituusiddwa mu lubiri so nga n'abantu abagenda okutunda ebyokulya n'ebintu ebitali bimu batandise okubiyingiza mu lubiri olw'okwetegekera omukolo guno mawuuno.
Emiryango gyonna egigenda okuyingiza abantu ba Ssaabasajja mu nkuuka ab'ebyokwerinda ne gye buli eno bakyagirambula n'okugyekennenya okusobozesa abantu okuyingira obulungi. Ssentebe w'olukiiko oluteekateeka enkuuka Vimbe era nga yakulira ebyensimbi ku Kyabasa Christopher Bajjabayira agambye nti kaakano ekirindiriddwa bantu b'omutanda okkeera mu Lubiri ku Lwomukaaga okwosa enkya bayingire omwaka mu ssanyu nga bali mu nkuuka Vimba. Enteekateeka zonna ez'enkuuka Vimba ziwedde binzira omukaaga lukka tuyita abantu ba Ssaabasajja bakeere bajje balabe enkuuka ebituleese mu nkuuka nga bwe twabasuubiza nga tutandika nti eno enkuuka egenda kuba ya njawulo mu ngeri nnyingi nnyo naye ate nga tugenda kubeeramu n'ekyokwesasuza emyaka giri ebiri gye tumaze nga tetukuŋŋaana wano mu nkuuka. Buli kimu kiri bulungi, security baatukakasa luli, stage mu birabyo ebibadde bikolebwa byonna, amataala, buli kimu kiri bulungi nnyo. Okuyingira mu nkuuka siringi omutwalo gumu wabula abato abaliko obulemu n'abakadde saako abalongo abafaanagana ennyo abo bakusasula ssiringi 50,000. Enkuuka Vimbe ey'omwaka guno ewagiddwa CBS FM Radio Bujajja, BBS Telefina, Lubai Events n'abalala. Abatuuze mu kabuga k'Emitondo mu ggombolola y'e Rwankoni mu disitulikiti y'e Kyotera baguddemu ekikangabwa abavubuka abadde bookya ebyuma aba welding ekintu ekyefaananyiza akapipa k'amafuta bwe kitulise ne kibookya era baddusiddwa mu malwaliro nga bataaba. Omusasi waffe Essozi Kimpirwazi katuwa ebisingawo. Abeetaaga essaala n'ekisa kya Mukama okusobola okutuuka mu mwaka 2023 nga bakyassa kuliko Saadu, Kabanda ne Lubyanza nga bano abavubuka abadde bookya welding mu kabuga kano ak'Emitondo mu ggombolola n'e Rwankoni mu disitulikiti y'e Kyotera nga kigambibwa nti abavubuka bano badde basala ekintu ekyefaananyirizaako akapipa akabeeramu amafuta agatambulira ku mmotoka ennene nga badde baagala okukolamu ebintu eby'enjawulo era balabiddeawo nga akapipa kano kabuuka mu bbanga ne katandika okufuuwa omukka n'omuliro ebyokezza ekifo kino kyonna kumpi kusaanirawo ddala. Abavubuka bano oluvannyuma babayodde ne babaddusa kubatwala mu ddwaliro erya Kyango Health Center 3 ng'era n'atwala eddwaliro lino omukulu Innocent Mwongo olubalabyeko bano abagobeddewo ng'agamba nti bayinza kubakolako kubanga babadde basiridde nnyo nga omu ku batuuze abadde mu kifo kino nga y'omu ku babadde badduka emisinde okwonya obulamu annyonnyodde enjega eno engeri gy'ebaddewo. Anti abadde basala kapipa kafuula akawalagi katanka ka mmotoka naye mu kasala ne gulayinda kabalusa omulundi gumu ne kakola omuliro omuyitirivu ne kookya abaana bayidde basatu naye omu ayisiddwa bubi nnyanyiza n'obutawona. Ye ggombolola chifu ow'ekitundu kino eky'e Rwankoni Dani Mwebe akubiriza abatuuze okubeera abeegendereza era n'obutaddamu kuteeka bintu nga bino ebyobulabe mu mayumba gaabwe kubanga biyinza okusaanyaawo obulamu bwabwe. Olwa CBS FM radio ey'obujjajja nze Essozi Kimpirwazi wano e Rwankoni Kyotera. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe ly'okumanya ebitundu oluguudo olupya mwe lugenda okuyisibwa nga munnamateeka Judy Mbabaali bw'annyonnyola. Ekitongole kyonna ekya gavumenti oba disitulikiti oba municipality oba ggombolola bwe biba bigenda okukola oluguudo nga lupya kibikakatako okutuuza miitingi ez'abantu oluguudo olwo gye lugenda okuyita ne babannyonnyola. Era ebitongole ebyo oba disitulikiti erina okuteeka mu lupapula olusomebwa abantu abangi maapu eraga oluguudo gye lugenda okuyita abantu basobole okumanya oluguudo bitundu kimwe bigenda okuyita era beetegekera embeera eno. Ekyo ekitongole kyonna ekitakikola kiba kimenya amateeka g'eggwanga. Ekitongole ky'obwannakyewa eky'ebyenkulaakulana ekiyitibwa Humans Care okuva ku lukalu lw'e Bulaaya kiddukidde essomero ly'abamulekwa n'abaana bataliiko mwasirizi bwe kitumbudde ensoma y'abayizi nga bakozesa ebyuma bikalimagezi manyiddwa ennyo nga e-learning. Essomero Queen of Peace High School ennabyewanga mu ggombolola y'enkozi mu disitulikiti y'Empigi lyesossoganyulwa mu nteekateeka eno nga mu nkola y'abayizi baakufuna obukugu nga buli kimu kye baagala bakisomera ku mutimbagano basobole okuvuganya ne bannaabwe mu masomero agakuze. Ab'ekitongole ki Human Cares obuyambe bwe babuyisizza mu kitongole ekya Children's Shore House ekikolera emirimu gyakyo mu Uganda. Ku mukolo gw'okutongoza ensoma y'abayizi nga bakozesa ebyuma bikalimagezi gubadde ku ssomero eryo omubaka wa paalamenti ow'ekitundu ky'e Bujenje mu disitulikiti y'e Masindi Lieutenant Kasumba Pade nga yabadde omugenyi omukulu agambye nti paalamenti yayisa enkola ey'okusomesa abayizi nga bayitira ku mutimbagano nti era eyambye nnyo abayizi okuba abayiiya.
kyokka omubaka Lieutenant Kasumba Pade avumiridde abazadde naddala mu bitundu by'ebyalo abakyafumbiza abaana nga tebanneetuuka n'abo abaganza obuwala obuto. Bw'atyo awadde abazadde amagezi mu ggombolola y'enkozi okukozesa omukisa guno gwe bafunye okusitula ekitundu kyabwe. Omubaka oyo yeeyamye okutuukirira minisita by'amasannyalaze mu ggwanga Ruth Nankabirwa ayambeko ekizibu ky'amasannyalaze agatannatuusibwa ku ssomero eryo n'ebitundu ebiriraanyeewo. Ate abatandisi b'essomero lya Queen of Peace High School Nabyewanga okuli Dr. Seruyange John n'omukyala Philomena Namirembe bagambye nti baatandika essomero eryo mu 2007 n'ekigendererwa eky'okuyamba abaana bamulekwa n'abataliiko mwasulizi nga batuusako ebyenjigiriza ebirungi nti era okukola kwabwe kubaleetedde emikwano mingi omuli n'ekkanisa ya Eshof Church e Budaaki ebazimbidde ebizimbe omuli n'ebisomesebwamu amasomo ga saayansi. Philomena Namirembe agambye nti abayizi b'essomero okutandika okusomera ku byuma bikalimagezi kigenda kubongera obuyiiya yeebaza nnyo minisitule y'ebyenjigiriza okukyusa mu bisomesebwa abayizi ku masomero ga siniya nti okubanga bijja kubawa obukugu obunokusobola okweyimirizaawo nga bakuze. Abakulembeze mu disitulikiti y'e Wakiso beeraliikirivu olwa lipoota eziraze nti ekirwadde kya mukenenya kyongedde okusenkenya disitulikiti eyo naddala mu bitundu ebyebizinga. Abakulembeze aba disitulikiti y'e Wakiso okubadde amyuka ssentebe Bettina Nantege n'akulira ebyobulamu bino babituuseko mu nsisinkano gye baddemu n'abakungu b'ebyobulamu mu disitulikiti abalaze nti okunoonyereza kwabwe okukyasembeyo bakizudde nti buli ddakiika 2 eziyitawo wabaawo omuntu afuna ekirwadde kya mukenenya mu disitulikiti eyo olw'enneeyisa y'abantu etali ya buvunaanyizibwa. Bagamba nti okusinziira ku biwandiiko disitulikiti Wakiso emu ku ezo ekirwadde kino mwe kisinze okwegiriisiza ng'abasajja abafumbo abagoba ba takisi abagoba ba boodabooda abavubi okwoteeka ebifo ebitembeeta abatamiivu nti abasinga beeyisa batyo tebeeyisa na buvunaanyizibwa era nga omusango okusina bagutaddeku abo abasajja abatafiirayo ddala kwekebeza. Amyuka ssente wa disitulikiti Bettina Nantege agambye nti ebizuuliddwa byeraliikiriza era n'asaba buli muntu okubeera n'obuvunaanyizibwa eri obulamu bwe. Bukyali bungi nnyo kubanga bwe bakugamba nti buli ddakiika 2 mumanye eddakiika 2 mu lunaku lwonna mubaamu abantu bameka bw'ozitemaatema eddakiika 2 ezo olunaku babeera abantu bameka abafunye obulwadde wiiki omwezi then omwaka. Omumbejja Nkinzi Magistrate avunaanyizibwa ku byobulamu ku lukiiko olufuzi olwa disitulikiti y'e Wakiso anenyeza nnyo abasajja abafumbo abatuuse okulumba obwana obuto bukyasoma ne babuganza. Kyennyamiza era kyanyiike nnyo nti akawuka keeyongera bweyongeze. Naye ate tukoze ku research kiraga nti abantu ffennyini tukakozesa abaami awamu n'abakyala. Abakyala abafumbo, abaami abafumbo bagenda ate ne beegatta n'abaami abalala abafumbo. Obulamu bwe bugagga kutuusibwako Amref Health Africa. Dr. Herbert Luswata annyonnyola ekivaako obulwadde bw'ekibumba n'engeri gye bujjanjabwamu. Endwadde ez'enjawulo eziyinza okulwaza ekibumba si kirwadde kimu kyokka naye obulwadde buli common buleetebwa virus obw'ekibumba singa otutiisa ye hepatitis B. Hepatitis B omuntu amulina asobola omusiga omuntu omulala ng'ayita ze twandiyise body fluids katugambe eba amalusu omusaayi entuuyo singa aba azisiiza omuntu omulala omuntu bw'aba atuuse ku ddala eryo ng'afunye kansa ono w'ekibumba tukozesa eddagala erya kansa oba ze tuyita anti-cancer drugs okubanga tujjanjaba. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agakya basafama gakutuusibwako modernity amajani agalimu eddekende omuli aga kisubi tangawizi ne vanira wanywedde kacayi ka modernity akawoomu gasange mu maduuka ne supamaketi zonna. Modernity yo best choice nga bali wamu ne pikipiki TVS HLX CC 125 epakasa era kati osobola okugifuna ku kibanja mpola okuva mu Mmogo era gyeyune okuva mu Yuvrage ebanda. Ekibiina ekituukanya omupiira mu Uganda ekya FUFA kitandise enteekateeka y'okusomesa n'okubangula abazannyi ba ttiimu y'eggwanga Uganda Cranes okuyimba oluyimba lw'eggwanga. Gye buddeko FUFA yatongoza enteekateeka eno era nekakasa nti nno yakubunyisibwa eri ttiimu zonna ez'eggwanga ez'omupiira ogw'ebigere oluvannyuma lw'okukizuula nti abazannyi bangi babeera mu ttiimu eyo naye nga tebamanyi kuyimba luyimba lwa ggwanga.
Kaakano enteekateeka eyo etandikiddwako leero ne ttiimu egenda okukiika mpaka za CHAN eri mu nkambi ku Queen's Paradise Hotel e Kisaasi. Mu nteekateeka ekibiina ekiddukanya omupiira mu nsi yonna ekya FIFA ne mu Africa ekya CAF, ennyimba z'eggwanga ziteekeddwa okuyimbibwa oba okukubibwa ng'omupiira tegunnatandika. Uganda Cranes erina abazannyi 37 mu nkambi abeeteekera CHAN era empaka ezo zigenda kubeera mu Algeria okuva nga 13 omwezi ogwa Gatonnya okutuukira ddala nga 4 omwezi ogwokubiri nga ensi 18 ze zigenda okuvuganya. Uganda eri mu kibinja bane DR Congo, Ivory Coast, Gatako, Senegal era egenda kuzannya omupiira gwayo ogusooka ng'ettunka ne DR Congo ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogw'ogujjo wa Gatonnya. Bannaffe ag'essaawa zino kangamalirize mu bufunze. Parliament mbutongole wandiikidde akakiiko k'eggwanga k'ebyokulonda ng'ekategeeza ku kifo ky'omubaka wa Parliament akiikirira Serere nti kikalu wekkalu era nga kyetaaga okujjuzibwamu abantu b'omu kitundu kibafune omubaka abakiikirira. Ekitongole ekiddukanya ekiwa Kampala KCC ekimenya emizigo egisukka 20 egibadde gizimbibwa mu Kampala wakati ng'abagizimba badde tebafunye lukusa lwonna kuva mu KCCA. Ebbugumu lyeyongedde mu lubiri lwa Kabaka Mengo wakati mu kulindirira enkuuka ya Kyabasavimba ebulako essaawa obusaawa. N'ekibiina ekiddukanya omupiira mu Uganda ekya FUFA kitandise ku nteekateeka y'okusomesa n'okubangula abazannyi ba ttiimu y'eggwanga Uganda Cranes bayige okuyimba oluyimba lw'eggwanga. Ng'amawulire ag'essaawa zino tubaagala nnyo okuyobujjajja mweyongera okuwuliriza.